abali wano bamajor generals abali wano kino kankyogere n'obuwombeefu bungi kitera kwogera ndiringamba njogerera ku ddoboozi lya wansi naye kandiseeko wansi njogere mu ngeri ekimpowooze y'obukkakkamu ebigenda mu ggwanga ebiro bino tebitusanyusa ebigenda mu ggwanga ebiro bino tebitusanyusa abantu abambala obukookolo bano abamu be bayita abajjati ne bajja ku street ne bakuba abantu emiti emigo nejja kawaga jono katumba bino tebisanyusa ggwanga muyinza obutayagala kubyogerako naye mmwe ebyo temwabikola naye baani abakola ebyo abali okuba abantu ng'ente ku street ne babakuba ewaya z'amasanyalaze ku street nga bakuba abantu waya z'amasanyalaze. We are not happy about that, and we shall not silence ourselves as a church. We need each other. Fena buli omu yeetaaga munne, fena buli omu yeetaaga okubeerawo mu mirembe ne mu ssanyu. Naye tubasaba mmwe abakulu bakadde baffe, bano abaana abakuba abantu maama na lweiso, bano abaana abakuba abantu mubakomeko, kubanga eggwanga tulyagala, eggwanga lyaffe ffenna. Twandyagadde tubeere bumu, twandyagadde tutambulire wamu, okuyiwa omusaayi kukome. Yagenda mu nsiko n'amasasi gali mu kimu, gali mu mubiri gwe. Tetwandyagadde tugoba, ndyagadde kuddayo mu nsiko. Eggwanga lyaffe libeere lya mirembe. Mwe abakulu abakyaliwo mukume ku baana bano oba bavaawa. Abamu nno baddugavu bejutututu bavaawa. We need our country, we love it. Mwe mutuyambeko mukama abeeramu. Byeko ekimala yabagambye nti bajjenooza abali wano ne babamulisa ne kamera nti tubalabire ne tubalaba nga mulimu ddala bali ebitumanyi bulijjo betwogerako wano eno. N'abagamba nti nammwe mwemulike mutooke mwekube mu mitima ebintu bye mukola mu butuufu mukyuseemu. Yabagambye ebigenda mu maaso wano eno mu ggwanga mubiraba. Era nga tweyongerayo munnange nga bakyagaanye okuba nga balayiza candidate waffe essaawa eno Honorable Member of Parliament owa Kawempe North Honorable Luyimbazi Nalukoola. Ye agambye nti siina gyentya nti oba bagenda mu kkooti bagende tujja kubbinkana. And I'm not worried at all. Should they choose to go to courts of law? That is my game. I will give them a bloody nose. The same way I've done when they hired bombs and guns here. If I survive the guns and bombs, what about just a mere court action? That's just a mere people power. People power. Our power. People power. Our power. Our power. Our power. Everywhere. Byonna nga bigenda mu maaso era nga tubitunuulidde era nga mbikutuusaako munnange. Ate twabadde tuli awo omukulu Nsereko Moses ng'avaayo nti kati mbu ali mu kukola research okuba ng'abuuliriza oba oyagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti ssente meka, era n'agamba nti essaawa ya kakati kyekyo kyatunuulidde ayagala kya pulezidenti. Naye babagambye nti omusajja oyo ebi bino enda basa abakyali bange munnoogeza ekisa kye bayita Nsereko. Saagala mu kikuba ekitta munkubira Nsereko amannyo mukuba amagulu mugamenye tukendeze ku basiro bali mu Uganda. Mwenna bakyali bange mwenna ab'Ekawempe munnoonyeza ekisajja ky'Nsereko essente weeziri mutukubira Nsereko oyo, kubanga Museveni atufudde nti ebyobufuzi mu Uganda bintu bya kisiru, muntu asobola okuva n'atateka okukola ebintu by'ekisiru. Munnoonyeza ekisajja ky'Nsereko ono lw'obuyinza njogedde. Tukoya Museveni okutulaga nti ffe Abaganda tutegeera era tuli ba comedian n'ebyobufuzi babufudde bya kisiru.
omuntu okwesimba ku kaadi omuntu okwesimba ogenda okufuganya ku ntebe y'eggwanga oba oli more than serious tukoyeba ngasaba munoonyeza ekisajja ekyo mu kinkubire full blast amala emyezi 6 nga talina mannyo nga n'amagulu mamenye alyoka ategere nti tuli ku nsonga za ggwanga tukoye comedy njagala munoonyeza ensereko munkubire ensereko amannyo mugayiwe wamumenye n'amagulu mukumenya amagulu sebo mwami ono yagenze anti Museveni yatumye ba comedian be laki yakoze uno okumanya qualifications for president sogera dolanji tegede olina okuba ne milioni 2 olina okuba n'abantu abakusemba 2 mu district zonna district 98 nina okuba nazo yobuyigirize mbulina buli kimu kirina olina okuweereza abantu bange bana Uganda Sereko Moses for president nsaba munoonyeza ekisajja kino mukinkubire lwajja otutegeera nti Uganda yeetaaga abantu abali serious eggwanga lyaffe tebagenda difula bya kisiru bakozesa ebisajja ebiganda ebisena ennyama nga bisiba obuwuzi mu nnyama mbusime mukyala nze nagiguze simanyiza akakawuzi ke nasibye nnyama munkubire ekisajja ekyo mukimenya amagulu tukooya akamanyiiro katuvuddeko nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo munnange abasajja bano babitegeera ba MPs baffe bagambye nti mubeere beegendereza naddala abavubuka nti gavumenti eno bakuwa omulimu ne bakuteerako ne bonasi yaliwa mbo bakuweerako n'omukyala bakufuge bulungi bakuwa mulimu nga tebakuwadde mukazi ne bw'oba obadde n'omukazi w'ewaka bakugamba ono gwe tukuwadde era mu gavumenti yabwe tokolamu nga tebakuwadde mukazi waakiri ne bw'oba wawasi ow'empeto bakufunira omulala gw'omulabiraawo ogenda okulaba abantu boogera ebigambo ebitategeerekeka kakati bakola marriage eyo political marriages eri arranged ne bakukolerawo ne arrangement ey'okwavuwaza okuba no kyasooka okukola akwavuwaza bw'amala okwavuwaza n'ateekawo ssente bw'amala oteekawo ssente ne batandika okubaleetera ebibinja byammwe abakazi nga babateekamu abakazi bano abakungu bonna boolaba abasinga from 1980s abakazi balina awaka it was a program of these people yomuteerewo omukazi n'omuteerewo omukazi n'omuteerewo omukazi balinga babawasiza abakyala exactly ba elders buli omu bamugabidde omukazi nebo temusaana kuyira kuba muli mutulo mubongoota buli eleda bakuweerako omukazi buli eleda bakuwa omukazi n'emmotoka okiwulidde ekintu ekyo nga tuvuddeko eyo munnange nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo tugenzeko ku nsonga za mwana muwala eyafiiridde mu kibaala era nga amawulire agavaayo kasooke nkutwale mpola batunnyonnyole eyo gye binaggwira nga tumaze okubanga oba oli awo tujjemu kimu bibiri owange gwe ebyobufuzi tebinkwatako nze sirimu byabufuzi ebyobufuzi bissa lwaki oli mu byobufuzi wesonyiwa ebyobufuzi njagala okubuuza ebigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino bikwatako oba tebikwatako ndowooza tuwezezza wiiki namba kati ng'omwana afiiridde mu ssomero lya Seta High mu ngeri etategeerekeka in fact bagamba abaana babiri mu mbeera etategeerekeka poliisi n'efulumya statement naye poliisi netugamba statement gye twasoose ofulumya nkyamu si ntuufu omwana ayinza okuba teyeetuze bwetuze naye essomero ng'erya Seta High ne likulaga nti mu ssomero omwo mulimu omwana eyeetuze era n'afa essomero eryo ne litaggalibwawo kumala kaseera ng'okunoonyereza we kugenda mu maaso essomero eryo ne lisigala nga lioperatinga business as usual naye twogera ku homicide nti waliwo omuntu afudde era omuntu ne waba alina waafiiridde wonna oba nnyumba baki mu mateeka poliisi ejja neekondoninga off ekifo esobole okuwa omwaganya ttiimu yaayo eya forensics era ekifo ekyo bonna abantu abaliwo bonna bagobebwawo poliisi neesigala nga yeesobola okukyakiseesinga kati oŋŋamba oti essomero omufiiriddwe omwana essomero eryo teriggaddwawo temporarily ng'okunoonyereza we kugenda mu maaso
nti naaba bayinza okuimplicatingibwa okubeera emabega w'obutemu buno baleme kufuna access yonna ku crime scene mubalese ba operatinga bulungi nnyo embeera eyo neetuukawo bweti gwe munnayuganda n'ogamba it's okay kiri okay kino nno kibadde mu masomero twogera ku masomero kati ate ekyebbaala nti ovudde ewuwo ozze kunywamu ozze okumala ebirowoozo byo okakkanye ate wozze okunywera wennyini we bakudragingidde kakkana ofuna organiferia kutuusa mu ddwaliro nga bwesfi kati mu kino kikuzzaayo nti byebyokunywa ebitundwa mu mabaala muno byekennenyezebwa bulungi nnyo ekyokubiri ekitongole ekikola ku kunoonyereza kiri well equipped naddala ekya forensics kiri well equipped salary wise ne instruments ezikozesebwa ne deployment nti basobola okukola okunoonyereza mu speedi ey'amangu kakati gwagamba titoli mu byobufuzi okimanyi bulungi nnyo nti mu bbaala eyo oyinza okwaddemu ne muganda wo nga mukozi ng'okimanyi okusinziira ku bunafu bw'ekitongole ekinoonyereza ekya forensics ekya Uganda Police Force bayinza okukwata abaana abo bonna ne babateeka munda kubanga ono nategeddeko omwana wa munene ng'okimanyi nti bayinza okukwata abakozi abo bonna ne bateekebwa munda okunoonyeza ne kutwala omwaka nga mulamba emyaka 2 naye ng'abantu bammwe bali munda kubanga nategeddeko omwana wa munene era kyova olaba n'ebbaala yasoose n'eggalwa naye ng'okimanyi nti bagenda bakwata bonna abali omwo gw'atali mu byabufuzi tunuulira ekitongole ekikola ku kunoonyereza ku misango kimanyi nti eruzira eriyo abaana bangi abali eyo naye nga baliyo bwakuteeberezebwa naye ng'obujulizi obubalumika tebuliiwo nga nakati poliisi ekyakola kunoonyereza eno poliisi gye twogirako omusambi wa Vipers eyakamala okufa poliisi yakeera okukola statement n'agamba nti yabadde suicide oli yeesindise n'agwa n'ava waggulu ku kalina n'agwa wansi mwe musaagana eggwanga Uganda lino ebyobufuzi ogenda kubyewala naye bigenda kukunoonya ne ku luggi bigenda kukonkona nga byonna bigenda mu maaso amawulire mangi nnyo ge tufunye yogera kino n'agamba kino munnange tunoonya bwenkanya weewaawo omuwala Martha abamu tetumumanyi naye nga buli omu asaanidde okuba nga afuna justice. Ono omuwala Martha eyafiiridde mu Mezo mu mawulire ge tulinawo nina information omulala gwe mufunyeeko bambi omwana nabadde yakagraduatinga mu December ewedde nga amaze emisomo gye ekisinga okukwasa ennaku bambi abadde mwana muto just trying okukola ki okuba nga asurvivinga mu bulamu n'ekirala kye nasoose okumufunako waliwo possibility ey'okuba nga omwana n'obutwa bwe bamuteredde mu byokunywa byabaddemu omusajja boyfriend kirabika bamukayanira bangi ekirala kye nafunye omwana ono waliwo possibility y'okuba nga obutwa tebabumuweredde mu Mezo omwana ono okusinziira ku sources bagamba ayina ebbaala gye yavuddemu gye yasoose okubeera nga bonna agamba katusooke tunywereko wano bwe tuva wano then tudde wali yabadde akyali mu bbaala eyo wabula ebbaala bagisirikidde erinnya yabadde akyali mu bbaala eyo ng'anywa n'ava mu bbaala boyfriend we ng'amuyise ku Mezo so lwatuuse ku Mezo kwe kuzirikirayo wabula yabadde tanywera ku Mezo oba munfuna ayina ebbaala gye yavuddemu okugenda ku Mezo okulaba bbaawe okutuuka ku Mezo kwe kuzirika ne bamuddusa mu Kampala hospital okutuuka mu Kampala hospital n'afa era omulambo gwe gukyali mu Kampala hospital bakama bange we twogerera omwana ono agenda kuziikibwa ku lunaku lwa Sunday Mbalala bagenda muziika Mbalala so bambi mambi Martha numye Martha mbadde simumanyi naye Martha numye I hate seeing young people dying. God, why? I hate seeing mukama gula wemiryango tata leka justice prevailing mu linnya lya Yesu. Nga tukyeyongerayo buli omunze nkugambye tukuleeterayo ke tuba tufunyeyo naye nga mawulire ge tufunye oba bituufu oba nedda nti mwana muwala ono Martha muwala wa Kano
kano amanyiddwa nga Kano Sam Muluuli mbu era mbu ze zimu ku nsonga ezivuddeko kubanga kilabu egalwawo manya bbaala naye of course simanyi ekituufu kyekiriwo ate wono agamba nti waliwo amapya ate agazuuliddwa bibi Bannange byongedde okutabuka byongeredde ddala okutabuka omuwala oyo yafudde ebintu bikyalandira ddala omuwala oyo bamuyita Martha era nga yafiiridde mu bbaala ku zimu ezibadde zikyasinze okuba nga zikwata bannayuganda omubabiro wano mu kibuga Kampala bbaala bagiyita Mezo era ne bapolitician ab'enjawulo baavaayo ne bajjogerako ne bagamba nti oba oyagala okumanya nti abannayuganda balina ssente genda mu bbaala gye bayita Mezo ebadde AIN ng'ebeera mufe ba musoga balinamu ku ssente n'abasajja abaakola ssente zaabwe wenjogerera saawa zino abamu kuba abaddewo mu kifo ekyo olunaku olwo abakozi abamanejawo ababadde mu kifo abatabaddewo tebannakwatibwa ababadde mu kifo babatutte ku poliisi era saawa zino gye bali ng'okunoonyereza kugenda mu maaso omuwala ono yafudde atya kigambibwa okusinziira kw'abo ababeera awo mu kifo bategeeza nti mwana muwala ono yabaddeko mu ofiisi omu ku bamaneja b'ekifo ekyo era mu ofiisi omwo yafunidde embeera etali nnungi era maneja n'afuluma ofiisi ng'alaajana baleeta obuyambi bayambe mwana muwala ono omutuusa mu ddwaliro okusinziira ku sitoole gye tufuna okumutuusa mu ddwaliro mwana muwala ono n'afiirawo bbaala wenjogerera saawa zino eri closed baagiggaddewo until further notice actually baagiwadde emyezi 3 nga nzigale until further notice bagenda kuba bagiggula oba tebagenda giggula tulina kulinda tulabe kyekyassa omuwala bigambo bingi ebiri mu kwogera sijja byogerako wano kuba sina confirmation kuva ya poliisi tujja kulinda poliisi etuwa ekisembayo ku mwana muwala ono yafiiridde mu bbaala nyingi abamu bagamba nti abadde alina ba boyfriends si boyfriend mbu ba boyfriends kakati mbu yasoose mu bbaala emu mbu gyeyo tebanajogera mannya mbu gye basoose okunywera n'anywa deni ono boyfriend naye gwe mpuliddeko mbu abadde ex so ebintu bino birimu oluzungu lungi eno gye yafiiridde mbu oyo abadde ex mbu ye yamukubidde mbu najja mbu naye nga yasoose kunywera mu bbaala ndala ng'ali n'omuntu omulala bino si byangu by'okutegeera mbu kati ate ono gwe yabadde naye ono ku bbaala wano gye yafiiridde mbu oyo abadde ex naye mbu ate era babadde bamukaayanira mbu mwana muwala yalekawo ono gye yafiiridde ate n'abuukawo n'omulala naye ate n'ono abadde akyamwagala kakati awo mbu waliwo mikisi etanategerekeka era bijja kuba biwanvu tetujja kutegeera ekituufu kyekiriwa yagenda ku bbaala wali ng'anywedde bamuweeraawo obutwa mu ofiisi kubanga kigambibwa mbu omuwala yalaba CCTV kamera zamulabako nga ayingira ofiisi yoyo gwe bagamba boyfriend oba gwe bagamba ex boyfriend oyo amanyiddwa nga Eddie we yatuuka omwo after some period awo gye mpulira nti awo yakola pusingira ne balaba according to CCTV camera ne balaba oyo Eddie mbu ng'afuluma nga yena ali kwegamba ng'ebintu bimusobedde mu nda eyo oba kwekubira emmotoka ne balyoka baddusa omuwala mu ddwaliro era galiwo gagamba nti eno yo bbala bajja giggalawo for 3 months nga bakya investigations na buli kimu ekinaaba kigenze mu maaso denawe banaasalirawo kulaba eddamu okukola oba bagiggalirawo ddala ddala naye nga ge gamawulire agali ku ground so ndowooza postmortem yenaayogera ekituufu omuwala yafudde ki mu bbiya bamuteeredde mu ki oba mu nnyumba muli mu ofiisi we yayingira mu ofiisi ya ex boyfriend nga we tuwulira namwe yanywamu oba ekintu kyali kikaliculating nze kwegamba si byangu ono nno ex boyfriend ayinza okuba nga yagudde mu mbi ezitali zize nga gye yavudde eri gye bamuweeredde akatwa najja eno akatwa nga katambula laba waatuuka ate oba oliawo nga yabadde omuwala nga yabadde alina programu oba z'okumiitinga ono oba ate oli n'akitegeerako
si byangu naye nga byebyo ebitambula kwegamba emboozi eri awo bwetyo eri mu mix. Mawulire si malungi yadde n'akamu kubanga mwana muwala oyo abadde akyali muto nnyo ate era nga abadde yakatiikirwa naye bw'atyo mukama bw'asazeewo. Oli ku NCK TV ankugamba kimu nti munnange wabanga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde nkomawo nabyo tavaawo.